Ennaku mukaaga emabega akakiiko k'ebyokulonda kaasunsula abantu mukaaga okwetaba mu kulonda kw'omubaka wa Bukimbiri wabula ebituukiddwa olwaleero ng'abantu bana bokka be bakyali mu lwokuna luno. Ku bano kuliko Eddie Kwizera owa NRM, Asigario Turyagenda ey'esimbyeewo ku bwanamunigina, Mutabaazi nga naye ey'esimbyeewo ku bwanamunigina, ssaako ne James Owebeeyi owa FDC. Nga bwe kizze kirabibwako mu bitundu ebirala, ekibiina ki NRM nga kikulembeddwamu Minisita Nabbanja kisimbyeyo amakanda okunoonyeza omuntu wakyo obuwagizi. Ano kali hagati ya NRM n'Abantu. Kikakyaliko muntu kali hagati ya NRM n'Abantu. Abandi niwo gwakwija ka independent ninga akija mu kibiina ka FDC. Nabbanja ategeezezza abalonzi mu kitundu kino nti gavumenti yakukola ku nsonga zonna ezibanyiga wabula nga beetaaga okuweereza omuntu anaasobola okutuusa ensonga zino eri paalamenti. Ali olwo aize na NRM ali ogu muwoha Eddie Kwizera. Ssaabawandiisi w'ekibiina Richard Todonga asabye abawagizi ba NRM mu kitundu kino obutakkiriza abantu kuleetawo njawukana mu kibiina. You see Honorable Chris Baromu is here. You see Jacqueline Chutaire here. We have come to confirm to you that NRM has only one candidate and that is Honorable Kwizera. Todonga okwogera bino kivudde ku kuba nti omu ku beesimbyewo mu kalulu kano Asigario Turyagenda naye alaga nti wa NRM. Turyagenda yali alina essuubi nti ekibiina kya NRM kijja kumuwandako eddusu yeesimbewo ku bbendera yaakyo wabula kino tekyasoboka katono wadde yajja ku bwanamunigina. Ebipande bye wamu n'abantu abamuyamba mu kalulu kano byonna bya kyenvu. Ono naye asibye atalaaga ebitundu eby'enjawulo ng'anoonya buwagizi. Every 10 families will be given a water tank, at least because Bukimbiri we are in a hilly terrain. So every 10 families will get a water tank. Ono agamba nti okubeerawo kw'abakulu b'ekibiina kya NRM mu Bukimbiri tekimutiisizza. Every deployment in Bukimbiri will not scare us. Bringing the RDCs, bringing the returning officers in each sub-county, that is a tool to help us win the election. Ye Mutabaazi nga naye yeesimbyewo ku bwanamunigina tumusanze mu ofiisi ze ono asekeredde abantu bonna abamwesimbyeko. Right candidate because among all these people who are standing, who are contesting, I think I am the most composite, the most experienced, the most exposed. Enkya akakiiko k'ebyokulonda kakusisinkana abeesimbyewo wamu n'abantu baabwe okukaanya ku ngeri okulonda kuno gye kugenda okutambulamu.